busoga tuli ba kadaga ekyo nenze nkyogere anti ko mutya waba emisanga egiriwo mulabe kugisiba ku kadaga mwamu kuba mwamuwumuzeere mwamuteere mulabe kumusinga ku misango gitali gije ekyo ndikubasaba busaba nale Anita Among toyirabuka edikukuvumbamu kazo yewumula. Abakulu okuva e Busoga bavuddeyo ne beegaana ebigambo ebyayogerwa Alex Waiswa mu ffumbiro olwa miliyoni 10 ez'abasubizibwa Right Honorable Speaker Anita Among lwe baali mu kuziika okumu okwali e Busoga. Kigambibwa nti Right Honorable Speaker Anita Among yavaayo n'abasuubiza kuwa miliyoni 10 singa baba bavuddeyo ne beegaana speech eyayogerwa omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform ng'alabula Right Honorable Speaker Anita Among okwesonyiwa mama Kadaga n'okumusibako emisango gye gye yakola. Gwatalaba mboozi eyo ow'ekitiibwa Right Honorable Speaker Anita Among yavaayo n'agamba nti ow'ekitiibwa mama Kadaga nti ye mukuma omuliro ku online okubanga abantu bamwogerako ebijeeteke mbu yabba ssente z'omuwoomusolo era nga kino yagezako okubanga amulwanyisa. Seba bali wano abatayidi abasogane n'okubebaza obuteebisa mu mbeera nga ebabisiza mu kate Buganda nimwaniriza Honorable Mathias Mpuuga era mukubire ku mungalo kuba nkola ya Busoga okuba tuli ba Luganda ndidi nti byetwogera binza otwawukanya aye bino tukwogera ku nsonga y'aba Uganda mubona enguudo eriri tuteeta wano mu kibuga Museveni bwe yayita yakuba ntuzira nguudo kyokka ndikulira bana babakanga baliko bamwe enguudo ennungi bana mwogera amazima tulekere kudosanga bintu Busoga ebengedosa kudose tuzira nguudo tuzira amalwaliro mulobe kudosa kuwaanawaana nsonga ng'amaliriza eno Busoga tuli ba kadaga ekyo nenze nkyogere anti ko mutya waba emisanga egiriwo mulabe kugisiba ku kadaga mwamu kuba mwamuwumuzeere mwamuteere mulabe kumusinga ku misango gitali gije ekyo ndikubasaba busaba nale Anita Among toyirabuka edikukuvumbamu kazo yewumula. Ekyo nenze nkyogere kuba ninza Alex Waiswa mu ffumbiro I speak my mind ate ku mulambo gwa muganda wange tubaire nina okwogera ekyo. Mama Kadaga muleke kola mirimu gyo mukupulezende mama muleke abeewo abimiremeke olemi mama waife atubeereirewo bamutola mu ofisi eyo mwamusuula eyo kale mumuleke aweereze mutamuta kumbeera ye muli ku mutaaku ate mwine mwogere ebigambo ebirungi mu kuziika nimwe ababaka b'e Busoga mwireku ove ku mama Kadaga kulwa Katonda n'ensi yange ndikwenda okubakobera nti Waiswa afiire nga wa National Unity Platform wairabe nale mulimu muli kubiriza omukolo tuikiriza aye abaire tayikiriziganya nankola ya bugubuzi kibumba abankumire kulwa National Unity Platform nibanange mwena mwebale n'abaije wano kulwa muganda waife.